kakati ayagala okumanya nti City Antalo muve mu kutuma ba bloggers vayo kole statement yemu mwabatuma ba bloggers mbalaba be mwa fake accounts olina bo accounts 10 yawe mulemu nyagwa ali yali dembizi vayo kole statement yemu tegene nti oli musajja imirira mu kamera kole statement yemu tegene nti oli musajja onobera president ngotya onobera kawadi boti ngotya yakakubera president avayo nayogera ensi ne yuguma challenge njiba wadde vayo kole statement tegene nti oli musajja nyina mizairo zingeza iradi nezi sibyeko wenti ziri mu launching pad zona zirinze ziti nyina gwe ninze ajja kusatuuka ojja kuwulira ebizimbe we bigwa don't temukwatayo me am not an aggressor naye mbalayirira I will respond to fire with fire wabula besijja kwanukula ona eri wa local defense kusalama road ya nirumbuyi bani esikirasi yange esikira walwono oyekolera mbwanonya asayira mu Europe amaze Kenya emyaka ena mukasiramu ali yechiberi yebaseyo mbaba musubiza mbaba Sweden bajja ku asayira mbakunone bakutwali kati manyima wito oyekolera na ino mmogwa chama kakati oyu sobola kumwano no that's it nze mbyogede sigwe. Don't shy away. I'm not shying away. You brought me here. Yes, my mouth yes. Era the screen up of the agwenda umagwacha ali Kiberi mbangamba ali Kiberi musiramu bwaniza asayira bamutwale Sweden. Toina na capacity funa visa ya Europe nga nawo yogera. Mbolinze Kiberi bampe visa. Kiberi boza Museveni ampala na Museveni ampala akuwala na kiboye yekolera. Bakola na kutema nyombizi je watemanga wano bakuwala nyachi abo sijja kubamalira ko bude but njagala leader vayo okole statement labona ajira omuto gumulinga ekiwato kyente ennongo okubika okuva ggulo okutuuka wansi kagereka naswi naye nga sinnatuukeyo kansooke nkubagize nti nga kitalo kubanga teri reply era bw'oba abadde olidde looni ng'obalira ku reply ya mukulembeze waffe genda bakuwe enkumbi olimemu olubimbi lwa nsonga banja abalindiridde reply y'omusajja oyo nga amadda ga Yesu naye abamu batuuse kugenda mu ntaana nga tebafunye reply ate olwo gwe misikini munyagwa reply tekyali badde kikulu but the question is are you worth ogwanidde okufuna reply y'omusajja yasinga okulondebwa bannayuganda ogwanidde okufuna reply y'omusajja asinga okwagalwa ogwanidde okufuna reply y'omusajja asinga okulwanyisibwa ogwanidde okufuna reply y'omusajja eggwanga lyonna gwe lirinamu essuubi tewali reesi ya ndogoyi na mbuzi embuzi zidduka na mbuzi n'endogoyi zidduka na ndogoyi newankubadde nti embuzi eyina amagulu 4 naye ate tekigiwa lukusa kujja mu kigo mugenda kuddukira ndogoyi era endogoyi erisigala ndogoyi era eridduka na ndogoyi n'embuzi erisigala mbuzi era eridduka na mbuzi nabwe kityo munyagwa sserunga mugaati gwa bata n'ogwo omutwe gwo ogutudde mu mazzi His Excellency Bobi Wine tayinza kuwa reply tonnafuuka watho oba tonnatuuka ku level His Excellency Bobi Wine kwayinza kuweera reply era bye waakayogera byonna by'obadde ng'oyogera okumala emyaka ena yasooka kuwa reply ye abaffe awo w'oyogeredde asoose kuwa reply olabye bwe weebanjiza ekikumiddwa olabye bw'osiseeriyo okumala ebbanga lyonna ng'onoonya reply paka lw'olaze nti bannaye musajja gwe bulijjo nkolerera reply mpa reply tajja gikuwa kubanga tonnatuuka ku ddaala era tolituuka ku ddaala Bobi Wine kwakuweera reply olaba yagimma be twalirowoozezza nti waakiri baalinamu ku nsi okusinga ggwe munyagwa agiwe ggwe munyagwa asobola okutuula ku bu YouTube n'okuwemula n'owemula agiwe ggwe munyage yava mu paalamenti n'ekitiibwa ky'obwa honorable n'okyeyambulira era ebigambo by'okozesa n'ebikolwa byo omuli okwagala bakabasajja bannamubiru aba Dream Restaurant ewandegeya toli worth era tolibeera worth kufuna reply
kuva mu mukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era bw'oba onoonya reply nze ndiwo. Bw'oba onoonya reply Lumbuye yaaliwo. Ate era twegendereze kubanga naffe tunaatera okukubuuka obeere nga tokyali ku levo zaffe. Bangi era abajja nga beepika nti baagala reply ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ng'olwaleero baakoma dda nga twabamaliriza dda ate naffe ne tubabuuka. Omanyi ffe tukulaba ng'ekikajjo, tusobola okugaaya ne tukumalamu akawooma n'oluvannyuma ne tufujja eribuuza be tufujjizzaako. Naawe tugenda kufujja nga His Excellency Bobby Kyagulanyi Ssentamu tofunye ku reply ye. Then enkya ng'owulira abajjegga baasama nti era lwaki temukkiriza balala kujja, lwaki temukkiriza balala kujja. Spacing nga zinnyo ffenna tusobola okusiza. But the question is, what is your motive? Gwe ekibiina okiguddewo kwagala ki? Kubanga abaagala ssente be bavuma Bobi Wine, Museveni abawe ssente. Abatalina kigendwa kya kununula nsi be bavuma His Excellency Bobi Wine, Museveni abatemereyo k'abatemedde. Ekibuuzo kiri kimu, oggulawo oti ekibiina ku opposition nga kiri mu kwepikirawo opposition. Oba eryo liba lyabadde ettabi lya gavumenti. Buno obubiina bwe mulaba obuli okujja bulinga nga CBS oba BBS ne Buganda, emikutu gya Buganda ne Buganda. Nti CBS ne BBS byonna bitongole bya Bwakabaka bw'e Buganda. Kaakati ne buno obubiina simanya DF, simanya PPF, simanya Komunichi, simanya Eryereji, bonna butabi obulipotingawa mu NRM. Kubanga n'ebikolwa byennyini byeraga gwate buli avaayo Kyagulanyi, buli avaayo Kyagulanyi, buli avaayo Kyagulanyi. Naye mu bonna abavuddeyo ne baleekaana Kyagulanyi ate gwe nkunyoomye nnyo. Era bw'oba osaba His Excellency Bobi Wine bato toyina njawulo na mbizzi esaba wa kkanzu lulwana. Kakati ow'ekkanzu bw'aba awangudde ddala kituufu aba awangudde kubanga embizzi mu mbeera yonna gy'olwaniramu naye ebeera ekuwangudde. We waalirowoozezza nti ogiwangudde obeera ogivuluze, ye ebeera enyumiddwa kubanga obulamu bwayo buli mu kwevuluga. Kakati ffe tuli basirwa okulwana n'embizzi. Ffe tuli basirwa okatimbuulira. His Excellency bw'ayingira olutalo naawe bwakuwangula agattibwako ki? Kuba mu mbeera yonna yeggwe abeera agattiddwako life failure, bize idola, mirimu gimbuze. Gwe abeera agattiddwako. Kakati mazima ddala akuwe reply yaki? Kale njagala weeteekeko mu bigere bye. Gwe bw'obeera gwe osobola omuwa reply nga yeye gwe. Kati njagala gwe obeere Kyagulanyi nga Kyagulanyi yeemunyagwa. Gwe bw'obeera gwe osobola okumuwa reply nga yeye gwe. The answer is no. Leka kwewa makulu ng'ate toyina makulu. Era leka kwesabira kukwanikula. Okwanikula kw'omuntu kubeera automatically ng'ali wafe okwanikulwa. Bwe weesabira okwanikulwa wadde nga toli wa bbeeyi, naye ate obeera ogudde nnyo ebbeeyi okusinziira n'abo abatakumanyi we bakumanyidde nti omusajja yeesabira bamugambeko. Ekitegeeza bulijjo okolerera kukuvuma. Ekitegeeza bulijjo okolerera kukuwa reply. Ayogere ndeete mizaire nga eziriwa. Why? Mizaire nkambwe eziriwa ng'eno gye wakuba Namubirwa wa Dream Restaurant ye mizaire yo nayo mizairo. Ono musajja. Ngenze kunze ow'ekimu ekyakyama. Ngenze kunze gwe bamma visa. Ngenze kunze anoonya asylum. Era ngenze kunze atali qualified kufuna visa ya Europe. Gwe ekirooto kyo Europe. Oba mulowooza nti ebirooto bya buli omu Europe?
First of all, njagala okukutereeza bwemba wakusaba visa era sisaba yasayira ate bwemba ngenda mu Europe sigenda butadda. Europe ngendayo bulijjo nakati oyinza okwesanga nga gyendi kati weefuula mmanyi nnyo kati golowooza essaawa eno ndi luddawo. Ebirooto byange byakununula nsi, ebirooto byange si byakubeera Bulaaya, ate siri level emmiwa visa kuba ojja nakwesanga nze nina obutuuzi already mu nsi emu eya Europe. Kitegedde? Ojja kwesanga nze already ndi mutuuze seetaaga na kusaba visa ya gosobola osaba visa ewammwe. Nkulageko? Nkulageko? Gosobola osaba visa ewammwe. Kati intelligence yo bw'eba ekulemeddwa okukulaga yeekolera omutuufu yani tosobola Kyagulanyi. Ali visa, ali Kiberi, simanya mu Basiraamu, anoonya asayira, nze siri level enoonya asayira, machale. Nze visa yeeyina okunnoonya. Nze siri level enoonya visa. Ekyo take it from me. Nze siri level. Era ne banno be mufaananye endowooza bagambe batera okubyogera. Omanyi buli we banoonya ekyokulabirawo ky'omuntu simanye yasuulibwawo bajja kuyeekolera. Ono yaga oli rejected sacrifice, oli Kenya, ali Dubai mu butanda bwabwe obwo bwa Lombeto. You were rejected sacrifice, bani babatutte Bulaaya gwe bakolekaawe Kenya, nze tewali alina kuntwala mmanye erigendayo. Akitegedde? Nze teri alina kuntwala Bulaaya mmanye erigendayo. Enjawulo nze gye nnina lwe ŋŋenda temumanya. Enjawulo gye nnina seemulisa. Otherwise bw'oba oyagala kukulagako nakyo nkisobola. Nkulageko? Omanyi mwefuula kati olowooza ndiwa. Nze Bulaaya tabangako nnyo kirooto kyange. Bwe bwe kibanga kye kirooto kyo. Ne mugendamu. Era ne muvaamu. Nga kati oyinza n'okwesanga nga nakati gyendi obanga nakakomawo. Kati intelligence yo bw'eba temanyi yeekolera itongwa tesobola kumanya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ate sekendire nze sigenda Bulaaya nga ngenzemu ebyasayira mukuba agenze ne ku byasayira mutadda. Oshegedde? Ojja nakwesanga ng'omuntu wo waasula e Bulaaya gwe alowooza nti olina omuntu we Canada nga ndirandira odiwo. Anyiize. Ojja nakwesanga ndirandira odiwo waliwo eyamumanyirako eyo e Bulaaya olulala. Baamukeereza kipapula nti ate kiki nti wavumye bba waalandira odiwo. Oshegedde? Kakati munnaye Munyagwa, nze tomanyi. Tolimmanya, tolintegeera, olindaba bulabi. Nze mundabe buki? Bulabi. Munkenge buki? Bukenzi. Ate ojja nakwesanga sisaba visa kubanga tebasaba visa ewammwe. Gwe Munyagwa bw'oba ogenda mu Uganda osaba visa? Tosaba. Bw'oba otambula mu district za Uganda osaba visa? Tosaba. Ojja nakwesanga nze n'okubeera wano mu Afirika mbayamba buyambi. Ojja nakwesanga nze okubeera wano mu Afirika mbayamba buyambi. Mu bufunze tomanyi nnyo, ndaba bulabi, ntunuulira butunuulizi, ndeka n'ekimwa kyange ekyakyama kasita kyakukyamiddemu nnyabula. Nze ekimwa kyange kikukyamiramu ate ne kikwezingamu kiti ne kikusiba eddobo kiti noba nga tokyalina kyakuzzaako. Tosobodde nakukwasaganya yeekolera you cannot tolerate yeekolera you cannot tolerate tikyalumbuye. Naawe osaba Bobi Wine oli mugwi wa ddalu. Birimu amadaala. Otherwise olulala bw'ogendanga e Bulaaya ng'onoonya ew'okusula oŋŋamba. Ndabika ninayo obuyumba bwange. Kati omusajja agambye mw'oli awo onoonya visa musimanyanga Museveni akunoonya mubufunze kati tuwaayiriza Museveni.
oba wali oyagala nsoke kubeera nga Jjaka tuwaayiriza Museveni kati mmwe mwejjeereza Museveni bwatukola ebikyamu mmwe mwejjeereza akwagaza ng'ate yattajjakana meaning ebbanga lyonna lyabadde nga musiba babadde nga mu buzannyo bwabwe babadde nga mu katemba waabwe bwe babubuyaza abantu ebbanga lyonna babeera mu katemba kubanga twaligambye ono yatugambako ye yennyini nti oli yansiba ate lwaki nze bwe nziruka agamba mutalina buki buddebo nedda nze Museveni swa muwaayo nga nsonga kadirisa ka visa bwe mba njagala sisobola nti Museveni annoonya he is minor nsonga eziyinza okuntwala e Bulaaya he is minor very very minor nga chechi netuusa okweteteggula nti mumpe visa Museveni annoonya eyo neebala siti kakati nze sisaba visa nga nsabira mu linnya Museveni ekibuuzo kiri kimu kati ndiwa bw'oba omumanyi nnyo kati ndiwa tomumanyi mpulira buki buwulizi ate bangi abalowooza nti abantu aboogera olw'okuba banoonya asayiramu nze siri levo ya asayiramu n'abaana bange baleka bayonkera eyo kati anyiizi yes n'abaana bange balabika bayonkera eyo osegedde so mulekeraawo okulowoozanga nti mugenda kunkozesa nga akamanyiire Bobi Wine yasula yeekolera e Kenya Bobi Wine tayambye yeekolera genda Bulaaya olweyanga nti ndi rejected circle ng'ali mu lombeto zaabwe eyo Dubai n'obutanda bwe basiba leeso ng'ali mu lombeto zaabwe gwe bakugaana nze siri level etwalibwa Bulaaya wabula ndi level nga nsobola okwetwala e Bulaaya oba ntegeerekese bulungi baswiiti nga yenze yeekolera ow'ekimu ekyakyama naye nga kikyamidde ku ggwe kisobola okukyamiramu kaye munyagwa takimanyi nti ate nze oluusi ne mukazi wange bwanyiga tuyomba mu luzungu alayika si wakuno alabika si wakuno kakati mune tomumanyi nvaako ndaba bulabi netegereza bwetegereza otherwise sinze muntu gw'osanga talina ebifaananyi by'omu nnyonyi sibirina sinze muntu gw'olisanga tinekubiza ebifaananyi ndi Bulaaya nina sibirina nawe luba lutalo lwa visa osibako mmeka kuba nze nnyinza okuba nga nina nakulaga katabo si visa osibako mmeka osibako mmeka nkulage nti ebirooto byo ndi mulimu entafujanira oba ebirooto by'abaana bo ndi muli mwentambulira nkugambye nze n'okubeera mu Afirika mbayamba na buyambi nze n'okubeera mu Afirika mbayamba na buki na buyambi kakati nkwata mpola ebyo gwe byotafujjana anoonya asayira nze nzenna kati gwe njagala obeetekeko mu bigere byange nga gwenze osobola onoonya asayiramu nga gwenze osobola onoonya asayiramu nze nzenna mutolina ku levo eweebwa visa ya Europe nyinza okuba siri ku levo egiweebwa kuba ndi waayo nga naye bw'otagisaba mu Uganda osaba visa ewammwe wamma njagala obbategeezaako mwenna abaleekaanyi baakuno nsobola okubeera e Kenya by choice oba ntegeerekese bulungi baswiiti bannakigwanyizi kuno osanga omuntu Bobi talina kyabagattako abatu mwe baba batwalawo nze sirabangako buloga wa NRM nti atambudde ne tayeebwa simulabangako nga ne yabadde wano e Kenya nawulira abaana yabayisa ku ttaka naye mujoga oyisa otya abaana ku ttaka
Ozze kutambuza alubamu ku breakinga chain ate nga bo baleetedde ku njegere. Ozze kumenya njegere na kutula njegere ate abaana n'obaleetera ku njegere. Gwe bw'oba olaba kijja tubategeezako nti His Excellency Bobi Wine tatuwa byennyanja naye amalobo yagatuwa. Amalobo yagakola ki? Era waliwo benda bennaku ezo. Tebanyambye, tebanfuddeeko, era tebankoze bati, tebankoze wayonoona eddobo. Eddobo lye baakuwa kasita olyonoona. Ebyo bye biddirira. Okwemulisa, okweragalaga, okwepalawudiya n'okweteeka mu high life, okulivinga ddinaayo. Kakati otuuka n'okkuba enduulu nga tewali ayinza kukudduukirira. Ffenna ennyonyi tuzirinnya. Ate seezo ezigenda mu zi Dubai zammwe. Simanya Seychelles, simanya South Africa. Ffe tulinnya nnyonyi nsajja nga zigenda mu Europe. Naye tetuyinza kweraga. Oshageera. Teweeraga nnyo, teweeteeka mu ddinaayo, tolivinga high life kubanga olituuka ekiseera nga weetaaga nnusu 10 ng'abantu abasiigira dde ekifaananyi toli mugagga oba oli mwana wa mugagga. Ate enkya n'ogweri ng'okaaba ntolabye ne lubaale mu kika ewaffe. Nze yeekolera itongwa. Naye mugamba oyo munyago ow'omutwe oguli mu mazzi. Ow'ekibuto ky'eddeekende. Ow'enkoloboze gye mutegedde. Agende mpola. Tumusobola ate era talifuna reply. Kuva eri His Excellency ndabira nnamubiri owa Dream Restaurant nti wayonoona amakaage.